hashtag kwaniriza ku Shiwaman TV webale kubeerayo anokubeera nga mugera maaso n'okubanga mutufollowinga. Well, tanaba kutwegattako twegatteko because tugenda maaso n'okubanga tukuwanga eba bigenda maaso mu ggwanga, colors of sports, celebrity gossip and of course the current affairs ezibeera mu ggwanga tuba tugenda maaso n'okubeera nga tuzikuwa. So please do subscribe and click on the bell for the latest notifications bwe tuba tutaddeyo video gwoba osooka okubanga ogiraba. Still akyali Shiwaman Segawa. Well, njagala kwogera ku bigenda maaso mu ggwanga olunaku lwali tubadde wano ku Radio Simba wetusinzira okubanga tukakalabya emirimu gyaffe abasinga obungi, mikwano gyaffe abakola binsanga wano ne ndooza musinga kubamanyanga Bizonto kubanga Bizonto teri attached na Radio Simba. Yengeri gye musinga okubeera nga bamanya bakola comedy waabwe online ku channel yaabwe eyitibwa Bizonto. So today babadde arrested. Police zene bakima wano wennyini ku station nga bagambibwa okuba nti balina akatambi ke bakola aka comedy nga kavumirira amawanga. So police egamba nti betaaga okunoonyereza okumanya lwaki Bizonto byavaayo ne bikola akatambi ako, yensonga lwaki olwaliro basobodde okubeera nga bajja ne baba arrestinga nga tebanabana kuva ku mpewo kubanga bagenze okujja zibadde ssaawa nga 3 awo nga babadde dakika nga 2 yesobola okubeera ngaeggwa. Kakati bwewedde already police badde yasazeeko dda wano wabweru nga babuuza ebibuuzo already under the protocol. Wabeerawo manager, wabeerawo general manager, wabeerawo programs manager, then wabeerawo ne news editor, then ababeera bavunaanyizibwa ku nsonga ezo okugenda mu maaso. So today babadde balina okuba nga babuuzibwa ebibuuzo n'okumanya ki ekiba kigenda mu maaso. Naye of course nga bomanyi radio efugibwa abantu ab'enjawulo tebajja buzzi ne bava eri ne bagamba nti akatukimye Shiwaman Segawa tumutwala. Awabeerawo protocol eyo gye mulina okuyitamu ne mumanya nti kakati bwe tuba tukima Shiwaman Segawa ani gwe tulina okusooka okulaba. Well, abasanzeewo boosi waffe abaddewo, baboosi baffe bonna babaddewo, ebintu ne biyita mu mitendera. Tewabaddewo tocha bwe baba bakugamba nti wabaddewo tocha, tewabaddewo tocha, naye embeera sinungi kuba kati bwe twogerera basoose ne babatwala ekibuli ne babajja ekibuli ne babaleeta enaggulu. Kati ntegedde nti bagenda batwala buli omu gy'asula bakole search. Police egamba baagala okukebera okulaba obanga tewaliyo kyesittaza ekyekuusa n'akatambi ke baakoze. Naye akatambi akakolebwa tekali ndowooza aba bloggers kino nakyo ndowooza kigenda eri mmwe ddala aba social media etutwala speed y'amaanyi nnyo. Bw'olaba ebintu ebigenda maaso mu ggwanga bikulagira ddala nti social media ate kati etutwala speed nnyo kubanga akatambi akakolebwa ate tekali mu bifaananyi, tekali mu kusosola, kali just for fun na kuseka mungera Bizonto bulijjo ebikikola ne bibakuleyo bu comedy ne musekaasekamu ababadde balina stress zammwe ne muzikendeeza. Naye olwabo emitima emibi ba blogger abakakwata ne bongerako ebifaananyi nti ate kati ono munyankole oli wesimanyi wa western ono wa western ne bakajjamu amakulu amangi ennyo oba oli abo ba Bizonto ate bo si kye baali bagenderedde. So police egamba nti betaaga okumanya lwaki. Naye we are praying for them of course nga Radio Simba, we are saddened naye ate era tukimanyi nti namwe bafaani baabwe bambi we know nti temuli bulungi whereas naffe twongera okubeera nga tusaba because ekituuse ku presenter munno kitegeeza next time nange nyiza okuba ndi kumpewo nga njogeraawo ne banjoolayoolaawo emugenda okuwulira ekintu kyawedde dda bakuyodde kiwedde. So twongere kusaba esaala zongere okubeera nga zikwajja ate tusabe baleme kuba tokyalinga because we know anti bwe bakutokyalinga ebiseera ebisinga oyinza obutadda mu nnomoyo. Tulabye bangi bwe batokyalinze ne batasobola kudda ku mirimu ne bakomawo nga oluusi tebakyasobola kukola bye baali balina kukola. So tulina okuba nga twongera okwesabira embeera yonna esobola okubeera ngaetereera. So Saabakaaki y'omu ku abo bakwatiddwa bamututte ewuwe wano e Bukoto ku Nandyowa. So ngate somebody is making me here to laugh. Munansonyiwa but somebody is making me here to laugh when I'm talking about Saabakaaki bamulese wano e Bukoto ku Nandyowa. You guys don't laugh. I'm sorry for laughing. So Saabakaaki you guys tuberemu
mbade bamanyi bano bali mu kuseka saba kaki bamututte ku Nandyowa wabadde yasuze ekire kikesezo olwaliro ndowooza mu kutya okungi tababulidde makage gali na mugongo n'abaga nti yasuze ku Nandyowa wane e Bukoto so bamututte okukola search tuli mbweraliikirivu nti ate ne loogi bayinza oziggala ezo zennyini kubanga already tukimanyi nti omukulembeze yali yagaana loogi okuggulawo so tuli mbweraliikirivu nti nazo essaawa nabayinza okubeera nga omukulu ate abaleetera obuzibu nazo loogi ne bazigala kuba bagenda buuza lwaki ate saaba kaki osangiddwa mu loogi ate nga loogi zaggalwa dda oyo naye bamututte Bukoto akati ate yopeto baba tebanaba namubuuza olina amaka ameka nga ye yabagenda nzigumula nyina amaka 2 nyina eri awano nyina n'eri e Kasanda so balina okumutwala e Kasanda bakoleyo search ate balina n'okumutwala wano e Kampala nago bakole ki bagakebero kyekimu n'ekidoomole naye bamututte mu makage basobola okubeera nga bamukeberako naye mbabali bamututte ekyebando bakebere mu makage whereas ekibuuzo kisigala kigamba nti this is just comedy tetumanyi lwaki ate from comedy ate olowooza okusakinga amakagooli ati awo intentions ziba zisukka ku ntegeera yaffe nga ba journalist abooli awo ne police kiki kyennyini kyeyagala so tuongere kusaba embeera yongere okubeera ng'edda mu nteeko naye ffe tubadde tutidde nnyo wano nga tugamba embeera obooli ku muzindaala awo kyayogera abeegiini mbatumidde omusajja najja n'akukaba n'akkuba empingu kakkananga empi zivuga ng'ensigo yo bagitutte kwegamba nga si birungi n'akatono naye Katonda ajja tuyamba tujja kubanga tubiyitamu naye tuongere kwesabira ate ne bagamba tukendeeze emimwa twogere ebintu nga tubiinako evidence kuba kati Uganda weeraga bajja kusaba nnyo evidence ku buli kigambo kyogezaako okubeera ng'oyogera baganda bange so tuwesabire embeera esobole okubeera ng'edda mu nteeko naye for now Bizonto bakyali under arrest whereas nga tulina abantu baffe Lawyer Wasimba agenda maaso n'okubeera ng'akola omulimu ogw'amaanyi ate era kwogatta n'omukulu Dick Nvule abamu ku abo abasinga okubeera nga bamanya protocol ya police bwekolamu so twongere okubeera nga tubasabira this is a growing situation bweneba yeeyongeddeko tujja kuba tukomawo era okubeera nga tukubulira but for now don't forget to subscribe to Sureman TV for any of the growing story ekwata ku Bizonto we shall keep you updated ku buli kimu nga bwe kigenda maaso n'okubeera nga kitambula musharinge ka video kano kasobola okubeera nga katambula to each and everybody ateekeddwa okubeera nga akafuna musobole okubeera nga ate munnange mutwegattako of course ku YouTube channel yaffe eno eya Sureman TV embeera esobola okubeera nga eterera for out we out now today Nika kalamu nyono ne live yange choka nani sendi serious